Norwecho tusoose n'okupaintinga zebra mu kibuga muno. Twakapaintinga ku zebra emabega wano naye nga tutaba bonna abavuzi b'ebidduka moroka epiki nti bw'otuuka ku zebra crossing yimirira abayekubigere bayitewo. Lwaki tukikoze? Tusanze nti waliwo obubenje bungi obubeerawo mu kibuga muno, epiki ne moroka. Gende mulago ojja kulaba abantu amagulu bagawanise, emikono, of course n'abalala nga bafudde. N'olwekyo tugamba nti tusobola kumalawo tyo obubenje mu kibuga kyaffe, okuvuga nga tuli beegendereza, okurespektinga abali ku bigere, obutavuga nnimba n'ebyo byonna, okurespektinga sayinizi ku luguudo. Zimu ku sayinizi ye zebra crossing. Bannange obulamu tebulina spare part, tulina okuburespektinga. Ekyokubiri nti mu nnaku zino tubakuutira tubeere ab'eddembe, tuziyitemu bulungi. Kolagana ne poliisi ekuli okumpi, OC, DPC, bw'oba ofunye ekizibu kyonna wonna w'obeera mutegeeze nti sebo DPC mufunye ekizibu. Bajja kujja bakuyambe. Mufune enamba za poliisi wonna we mubeera basobole okubeera eri ab'omugaso mu bitundu byammwe. Mutuwe obubaka oba information ku ebyo ebiri mu communities zammwe ebisobola okuleetako ki obutabanguko mu sote gye mubeeramu. Bwe muba temututegeezeza teri nga gye tugenda okutegeera. Tubasaba nti muyite mu nnaku zino nkulu nga ffenna tuli bulungi, nga tweyagala,
ate nga tuli balamu. Faayo okulaba nti ofaayo ku muno ne muno. Nze AIGP Bamulaba Ubaldo akulembera poliisi n'omuntu wa bulijjo. Tuli wano nga poliisi tulina n'abatooke ne other partners okujja okubabuuzaako naye n'okwongera okubawa obubaka mu nnaku nkulu ze tugendamu. Obo yafula obokola zigwe sala musaze lya kwatako adage musonga We have a mixed kind of tribe here. We have the Mateso, the China. Dear general public, Ugandans at large. When I say Ugandans, even in the international community in Uganda, are Ugandans. Hey! We are here to appreciate you for your popular support. For the service that you render to the police force. Abantu bafa ne bafuna obubenje ne bagenda ku bitanda olw'obubenje olw'enkuga embi. Tubasaba katugondera amateeka mu nnaku enkulu tuzimbe mu bulungi. Obulamu buno bwe tulina, obulamu bwenina, obulamu bwe tulina tebulina sipeya. Bw'oba ofudde oba ofudde. Osobola kwekuuma ovuga bulungi, tugoberera amateeka, respecting omulala omuvuzi w'ekidduka n'oyo atambula. Ababoda, abataxi, nabwe benna bavuga moroka. Siwa boda yeka, siwa taxi yeka, nenaffe bananyini bidduka. Tugoberera amateeka. Zebra crossing ekugamba nti abantu bali mu kuyitawo. Bw'aba omwana, bw'aba omukyala, bw'aba omuntu atasobola kudduka, bw'atwa crossinga bulya wali motoka nnyingi. Atambula n'alindawo wali zebra crossing. Katono lwaki ovuga ku zebra ng'omuntu alina okuyitawo. Ono ye maama wo, n'omukyala wo, n'omwana wasobera abaana bali mu luwumula, tubawe chance eyo taasa obulamu bwabwe. Ekyokubiri nga tugezaako okutambula nga twogera n'abantu muli mu senta ku luguudo luno olwaffe olwa Bombo Road, era tusuubira nti mu budde buno tugenda kugezaako okulaba nti twongeramu enkola yaffe mu bantu okulaba nti tuziza obumenyi bw'amateeka obugenda kweyongera mu budde buno naddala mu nnaku zino eza Christmas n'omwaka omupya nga guyingiramu. So tubakubiriza abantu baffe nti tukwatagane nammwe okulaba nti obumenyi bw'amateeka wano bukendeera. Ekyokubiri, mbadde nsaba nebazi Pulezidenti waffe, Pulezidenti Yoweri Museveni, ku bintu byakoze mu poliisi. Ffe nga poliisi, abasirikale bano kati bali basanyufu, emisaala bagyongezza. Afandi badde njagala otusoowa omukulu waffe nti weebale nnyo okutwongera omusaala. Wano abasirikale bano bonna kati bali mu ssanyu, era embeera yakyuka, era tweyagalira mu busirikale. Bannaffe ffe tuli basirikale abasanyufu kati, era twagala tulabe nti mu ngeri omukulembeze bwatwongeddemu okutereeza embeera yaffe, naffe twongeremu engeri gye tukolamu emirimu gyaffe. Era nkubiriza abasirikale nti abatuuze baffe bano be bakama baffe,
abatuuze be bakama baffe naye emirundi egisinga mmwe mwagala kweyisa mu ngeri eraga nti mwate mmwe abakama b'abatuuze nedda basebo ne bannyabo. Njagala tweyongere nga tukolagana n'abantu baffe bano tubawa ebitiibwa era tukolera mu mateeka nga tubayamba. Ennaku zino enkulu kati zingiddemu nsaba nti abakulembeze baffe b'ebitundu naddala ba LCs twongeremu okukolagana n'aba OCs. Enamba zino ze batuwadde mbadde nsaba zino z'aba DPC naye nsaba buli mutuuze alabe nti afuna enamba ya OC amuli okumpi. OC oyo yagenda okusooka okuyamba nga RPC tanatuuka oba DPC tanatuuka. Ekirala ngamaliriza ebikujjuko bino tubikoze nga twagala tulage tusiime tuteekewo n'enkola empya wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo. Era tweyamanga poliisi eya Kempi North nti tugenda kulaba nti tukolera abantu baffe tujjewo obumenyi bw'amateeka tuteekewo enkolagana nga tewali bariya yonna. Offices zaffe ziri open. Tubasaba mulabe nti mututuukirira mu ngeri yonna. Ffe tetuliiko ba broker banaye wolaba OC ali eyo ng'alina broker ku poliisi nti olina okuyita wa broker oyo okutuuka gyali banaye mutukubira amasimu. Twagala tulabe nti wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo muyina direct connection, muyina enkolagana etaliiwo nti oyitamu ono okutuuka woono. So we sinzira okubawa enamba yange nti we mufuna obuzibu bwonna banaye mutukubire naye n'okubalaga nti Uganda Police Force esobola okusanyuka ng'esanyukira wamu nammwe. Tutambudde okuva gye tuvudde paka wano okubalaga nti lyeri essanyu tetwagala. Naye amakulu g'okutambula kwaffe kwa bintu bisatu nti nga mwateekerateekera ebikujjuko byammwe mukikole mu mbeera y'obuvunaanyizibwa, nga mwateekerateekera ebikujjuko byammwe mwewale ebikolobero, ate mwagalane. Mbebaza okwegatta wamu naffe ate n'okuba nti mwagala poliisi. Ebiseera ebisinga obungi batera okugamba poliisi tetubaagala, naye olowooza bwe tutambudde okuva eri tutambudde ffekka munanjulira. Olunaku si lwange naye mukama wange weebale buli ntakera kusigala nga onuŋŋamya okusobola okulaba tuweereza n'okutuusa ebyoyagala eri abantu. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu. Mukama wange tufuneyo omuyimbi. Okay. Wano tubadde ku mukolo nga tuli kujjuko ebyo ebimu ku bye tutandise naddala mu nnaku zino enkulu n'okuyingira mu mwaka omupya. Ffe nga poliisi twavuddeyo ne tugamba katudde eri mu bantu baffe nga poliisi tunyweze enkolagana yaffe eri abantu neffe poliisi. Nesi n'ekyo nti mu nnaku zino enkulu tusinga kubeeramu n'obuzibu bwa insecurity, abantu bagoberera amateeka, abantu bakolagane waffe ne poliisi okola abantu tumala obumenyi bw'amateeka tujaguze bulungi nga tuli balamu nga tweyagala tusooka okutuuka ku mwaka nga tuli bulungi. Naye ne tugamba nti n'ennaku zino enkulu tuteera kubeera n'obubenje bungi mu tawuni ne ku highways. So ne tulaunchinga kyetuyise that free crime festive season. Ne tubeera ne zebra painting mu tawuni yaffe Wandegeya wane bwayise ku traffic lights. Ne tugamba abantu ba respecting road signs, ba respecting zebra crossing, abantu abalina okutambula ku bigere, abantu abalanga amaanyi matono, abagonvugonvu, abaana bali mu luwumula bakrosinge bulungi tulimo okukozinga bubenje. Ne buli muvuzi wena abeeremu egendereza, aba taxi, aba boda boda, naffe bananyinizo abalina morokezo abantu goberera amateeka kubanga obubenje bungi naddala mu bikujjuko bino by'ennaku enkulu. Emulago abantu amagulu bagawanise, abantu bafudde. So ne tugamba abantu babeere bakakamu bavuge bulungi balimo okukozinga accidents tusobola okuyita mu nnaku bulungi.